Taata nasaddaakibwa mu luminati. Nedda taata. Bwe nsaddaakibwa mu luminati ne nvaana ekintu ekyo okumala ebbanga. Ne nfiirwa abaana babiri. Kaya bino bibyo kayaliwa. Genda mu maaso wasaddaakibwa mu luminati. Yesebo. So balonnapi bakusaddaaka. Kati bwe mmala okusaddaakibwa ne nkinoonyereza mu tuukira ku nsonga bambi otwala obudde bungi mukwano. Kaakati bwe noonya Mukama nampa okuyitibwa luminati yadduka. Microphone y'omukyalo obulimba. Nsaba obuyambi kuba bannabbi b'obulimba bali mu kunjiganya era bali kuyigganya n'omwana buli we tubeera batuyigganya. Pastor Mangi. Wangi taata. Bino bijja kwetaagamu ggwe kubanga onayira Katonda naye ate ababbi batukane waali n'ebiso. Ababbi bajjajjabi. Sinazimba kyaki taata nakuma bukumi kyoto bwe ndikuyigganyizibwa bannabbi b'obulimba. Kati ngenda kuwa amagezi genda nabbi akusabire. Minister of Local Government, Honorable Balamu tujja kusikiriza bulungi okuwali tusomera. Tusuubira ne Town Clerk nabaddeko mu ofiisi ya Town Clerk ow'ekitundu kyaffe era naye anytime ayingira olw'okukyala kwa Honorable Balamu Barugahari. Abalindiri na Yesu wanike mikono tebawa ngulwa enshine bweba enshine bweba nekayo tebamu tuka abalindirira Yesu waffe
We are so happy. Ladies and gentlemen, this is a great night. Ngenda kwesera emipiri nyakubakyushako Oluganda n'Oluzungu abagoma mutuule kumpi fakisi mujja mumbeere wano mabega kubanga tukyabeetanga bagoma ebitambala mbiraba njagala mujje mubeere wano mabega kubanga we still need you. Ladies and gentlemen, how many of you are happy? The Honorable Minister in the government of Uganda, local government, owekitiibwa omwagala w'abangi Honorable Balamu Barukahayo aliwano bannange abatuddamu neewunyisa ng'ate amakulu kwegali simalema. Honorable Balamu Barugahara akoze omulimu gw'ettendo mu ggwanga lino era buli wotadde tuyita ne bwe n'abadde ku ofiisi ya town clerk nga buli omu yenna amwesunga nti ajja. This is so good. This is so special. We don't take it for advantage. LC chairman ali wano era yagenda okumwanjula ng'ayogera gye tuli. Naye nga tannaba era nga tetunayimba national anthem. Ladies and gentlemen, tuwaniriza abaana ba Alabaster Box YKC nga beegase wamu. Abaana be tutulako.
Wonderful. That is so amazing. What a great song. Oliva Lugamanti Mukama Alinange. Amazima Tusogamanti Katonda Line Honorable Balamu Barugana ne family ye. Amutamuzo olugendo lwonna okumanya ayagala ekkanisa eno mujje wano wenge bawoshete. N'ava ebundi mujjo mukimanyi nti yasuuza potipotro. Naye era olugendo lwonna oba mayiro ziringa bino oba bitaano. Najja afaabire naffe. Abantu bawona mukubire ku Yesu n'abaana. Amazima gali nti Honorable akooye, akola nnyo, naye bambi tatuliye. Naye ate ekikira kirigendo nange kulabirako kukiringa abimubwira bwekiringamba birinde ate okutukyalinako onabaleka baaateekubirira kikubire Yesu n'abaana naye kakubire naki right honorable nakyali speaker parliament yakyala wano era n'atoa miliyoni 15 naye teyakiriza mulyaggulo gama kyalina tukyasiza na minisita honorable MP enero honorable Anita Kili n'atuleta emmotoka nambe y'ebikozesa by'abaana b'ofaneegi naye teyakiriza mulyakyalisana n'abalala bangi. I'm happy to see you today. Mama Irene Imagine, we appreciate you for having the honorable here and for having us here. Gasine bazabalala bonna omukyalo oyo afukoze obulungi obutagambika ku kyalo kuno. Pastor Irene Imagine has been there for us in this area. Omukyalo oyo amanyi ekigambo omuntu omunaku. She knows about the person, people that are struggling. Omukyalo oyo alina emiti emito gy'asitudde naye kosita abaana abo bakulidde ku bannyaabo. And those children, you would think that they grew up with their parents, but Pastor Irene Imagine raised them in this area. Era pastor nkwebaza nnyo. Thank you, Pastor. Kya mukisa mulungi mu baana abatusubwa ku kyalo kuno abamu tebaliyo. And the children that are a problem in this area, abali benjaka n'abalala n'ababbi n'abakuba abantu ennyondo, temuli baana abaakulira wano. Abaana abaakulira wano bavuddemu abantu n'abalala bali mu America. So ngenda maaso okufaniriza chairman wange omulungi ow'ekyalo kino. I want to welcome our dear respected chairman of this area, also Mr. Vincent Musisi. Omulonde aliko abaddeko. The elected chairman atenga wa NRM. Nenyaniriza mukadde wange. I want to welcome my Honorable Balamu. Honorable Minister, Honorable Balamu. Nsanyusenye okukola mukitundu kyaffe taata. We are happy to see you. Era oyongedde okundaga nti muzeeyi yatugamba kino kisanja teri kwebaka. You have showed us truly, Honorable Balamu, that Musei, His Excellency, told us that we will not sleep in this town. Kuba bw'oba wasuze mu mayiro 4 He came from 500 miles away okubanga obudde buno oli wano to make sure that he's here today. ddala teri kwebaka. Truly, no team, no sleep. Era mukadde waffe nange okusuubiza nti naffe abakulembeze bamwe abali wansi tetugenda kwebaka. I'm here to promise you that even those of you that are under you, all of us who are under you, Honorable Balamu, we will not sleep. Era mukadde waffe Our elder, tukwasalanze ekyalo kino naye ebirumira tebibulamu. Naye engeri gyosituze nojja ku kyalo kuno yes, kimanyi bijja kuggwa. like any other town, any other area, problems are everywhere. But now that you have come, we are encouraged that we will be better people. Njagala okutegeeza mukadde wange I want to let you know, my elder, akakiiko k'ekyalo konna kaffe ka NRA. the committee chairman bw'omala okwogera ebyo n'osigala wano nze n'ensonga ngenda eka ne bakukubaweeka ebikonde okakasa kyoyogedde ekyo tebasobola kunkuba kubanga anyama ne basebo lirimu population y'abantu emiliyoni 5 n'okusingawo ng'otaddeko ne bamefeki agambye ye taata muzaala the president Yoweri Museveni. era nze nakulira ewa tata wange mangayo wafanda oluka. I grew up at my father's house, Afande Oluka Bambi Tumumisinga.
nga taata sitese mu nnyumba simuwa amateeka nti tata nkoye ebinyobwa kula ku nyama. He grew up at the late Honorable Oluka mukyala we twamwaniriza yandibanga naye yatuuse ddala mumulaba mugamba asemereko maaso ono yakuzibwa amakaago aga the late Honorable Oluka eyaziikibwa mu kitiibwa n'emizinga gya UPDF. Mukama amumuze. May his soul rest in peace. Mukadde wange tulinamu ebitusoomooza. We have some challenges, our elder, Honorable Balam, naddala mu byenjigiriza, in education, mu byamakubo, in the roads, n'emirimu gyaffe. ekyogereko naye nyini bw'abadde atuuka enfuufu gy'ayodde ku mmotoka eyo ey'ebbeeyi taligeerabira. Akwatibwa omukisa asanze bayisizaamu ku tractor. The good thing, Honorable Balam, you have found that they just had the grader go through, but our road is terrible. Naye ate Natasha Museveni alina makawa. Alina makawa waggulu awo. Agayina. Naye ndowooza agendera ku lugero lw'Abaganda ayitirire mu kolansi. okulina n'ennyanja si kuliira. Olugero lw'Abaganda bwe lugamba. Yes, sir. Mukadde wange twesanze ng'ebyenjigiriza byaffe baddezo kuba twatambuddeko mu kyalo ng'abaana bangi tebasoma. Honorable Balam, so many children are not having education. Twagaze kiwulirizaako nga batugamba tetulina ssente n'essomero lya gavumenti lya bbeeyi. That even the namanyi okwogera mukubira engalo ez'amaanyi. Kati ndabye lwaki NRM chairman amasomero ga gavumenti omaliriza osasula bannange. Omaliriza osasula. Otyo? Nakaza kunoonyerezaako ku masomero agamu agalinaanyeewo. When I checked at the schools around, ate nga ndaba go gasasula ssente ntono singa ku byaffe. okikakasa. N'alambuddeko ku ssomero essanda wali. He went to Sanda, and even the private schools are cheaper than the government schools that are supposed to be free. Ne mbabuuza wano school fees ssente mmeka. We asked and said, how much do you pay in school fees, yet it's supposed to be a free government school? Kuba nabadde nnina omwana gwe njagala okuteeka yali Kagaawo. Because I wanted to help the child in Kabla, waligawo baziika muze radio. Ne bangamba bo basasula emitwalo 5. I told them, they told me they pay 50,000 shillings. Naye ate ku ssomero lyange ery'okukizo nalinawo omwana nga nsasula emitwalo 15. And yet I had a child somewhere and I was paid 150,000 shillings. And the government. Lya gavumenti nyabo. Ebyo nno munnange chairman byogereko. Kati bwe nawulidde ng'oŋŋambye nti Pastor Manjere oleeta mukadde wange. When I heard that the Honorable Balam that has sent to many schools all over the country is coming here at Bethel Healing Center. Neŋŋamba ne bwe naaba ku ttupa nja kujja naye Katonda ansaasidde sisobodde kufuna ttupa. The Lord has enabled me and I gave a chupa chechi. Okulwala. Okay, I told myself that even if I get sick, I will make sure I come to see Honorable Balam to respect his visit. Ekyo ng'okivuddeko mukadde wange. After that, my elder, ekkubo eryo nga bw'olirabye. you see the bad road, it's so dusty. Batutuuziza mu miitingi ezisoba mu 2. We have sat in over 20 meetings. Ne batusuubiza okubikola era buli puroguramu yonna neggwa. And they promised us to work on that road and every program was done. Naye abantu bwe twayitamu batubuuza puroguramu eyammwe yakoma mwali mutulambulako bulambuzi. But when you ask some people, they say, what happened to the committee meetings here about the road? Oluguudo banange lubi. Oluguudo lubi. Lubi. Kasita olukulu mwayibane emibiri mu gavumenti lubi mubadde ki? Lubi. Kasita olukulu kwatambulidde n'ekomulonyise n'alulaba. Ndowooza basirisa olw'okuba nga alulabye. Baga nti alulabye. Alulabye okulaba basirisa. Naye ate bandibadde bamunyumizaako okukinya ekibaddewo emabega nga tulina enfuufu tulina n'ekinnya. We've been suffering with the holes in that road, the bumpy road with the dust. Olabasiba motoka katono ensuule mu mwala nga embwa eyitawo basagala kukitomera. Mukama yatugamba totaanga ng'ate nze ndi muvuzi wa sipiidi wamagenda maaso kyama. Naye mukadde waffe mmoze tumanyi buli kimu kijja kutereera. But since our elder and the honorable minister Balam is here, we know that everything is going to be okay. Nsaba mukukwatireko ku nsonga ezo. Honorable Balam, tufukabire wano neha enkoko tejja kunyiga emavivi. Tukusaba otuyambe. Kankukiikirire. Okikiridde kuba munnange. Tukusaba ku nsonga ezo mukadde wange. Nange kambe byolugezigezi kanfukamire. Omukulu ayinza omunyiiga n'agenda nga
Mukadde waffe gw'osinze n'ojja mu kyalo kino ddala balabe nti NRM ekyaliyo. We are happy that they will see that NRM is still here. Era ebitundu byonna by'otambudde abantu babadde babuusabuusa nti NRM tekola. People were doubting that NRM is not helping people. Naye abantu baafunye okutegera nti NRM era ekola. But people now are believing that NRM is there and it helps. Nga Mukama waffe Pulezidenti afulumya emisaala naye ng'abantu bateeka mu nsawo zaabwe bakusa mbuto zaabwe. The President pays people and he sends money for salaries for civil workers, but they don't get the money. Mukadde waffe bagamba omulirwano gwokya bbiri. Kuba ennaku zino mbadde nkulaba ng'oli bunaayira naye naffe wano okumpi tuli bubi. Even here near the State House, this is considered Entebbe Road. We are suffering. Mu byenjigiriza, In education, mu by'amakubo. in the roads. Kale no lwaki nesibye ku byenzikiriza nze saasoma. Why am I sticking on education? Because I am illiterate. Naye obuzibu bwesanze mu mutasoma. Tewasoma ate nga kulonda n'abagwata tewasoma oti. Akulira mu maka amayigirize. Ate ag'eddiini. Ate ag'Akatonda. He's an illiterate. N'ate musajja mugezi okusobola okuba nti bamulonda nga chairman wa NRM. Kati nze obuzibu bwensanze mu butasoma saagala bato bange bakibeeremu. The problem I found as being illiterate and uneducated, I don't want the younger ones to suffer like me. Era tebolaba mpita mu kkubo ne nsanga omwana nga tasoma ne mugamba lwaki tisiina bitabo ne mukwata ne mutwala ku ssomero. Whenever I'm driving and I pass a child who is not in school, I ask them why are you not in school, and I take them to school and I help them to join school. N'olw'ensonga eyo mukadde wange tusaba tukwatireko. For that reason, our elder Honorable Balam ensonga zaffe zituuse wa pulezidenti waffe. help us and take our need to His Excellency the President of Uganda. Ffe batukyayo ku kyalo kino olwa pulezidenti Museveni naye tetujja kumuvaako. We have hated us because of the President, but we will not hate President Museveni. Ate pulezidenti Museveni si mugumba. President Museveni is not barren. Bwe yasirikirira ate n'atuzaalira General Buwozi. He also gave birth to General CDF, General Muhoozi Kanyana. Mutendeke bulungi era nsaba oddeyo omwegayirire muzeeyi waba akoyemu akwatemu mu nkasi. Please, when Muzeyi, in case he wants to rest, please let CDF Honorable General Muhoozi Kanyana take over. Amina. Sebo Mukama wange. Our respected Minister of Government. Minister of Local Government, Honorable Balam. Honorable Balam, Abakungu boyise nabo. and those dignitaries and the diplomats you've come with, Pastor waffe. Pastor Irene Manjeri, Na buli yenna gwe tuli naye mu kitiibwa kye. everybody that is here in your respect. Bassebo ne banyabo. Ladies and gentlemen, Munzikirize mu ssanyu eringi. allow me in so much joy Mbaaniriza akawungezi ka leero mu kifo to kino. welcome you in this place today. Mwebale kujja Thank you for coming. twalize minisita waffe. To welcome Minister Honorable Balamu Barugahala. Mwebalire ddala. Thank you for coming. Sebo Mukama wange minisita. Sir, Honorable, Olw'abatuuze b'ekitovu for the residents of this area n'ebyalo ebiriraanyeewo. and the nearby areas, Mu ssanyu eringi si bwe twaliriza n'abakulu boyise nabo. we are happy to see you here. Twebaza We want to appreciate you, byonna bye tulabye otandise okukola. all that you've already started doing for the nation at large. Sijja nnyo okugenda wala nga owe NRM I will not say too much. kubanga mmanyi tuli mu kyaki, We are in the church. tulinamu bannaffe ab'endowooza ez'enjawulo, We have people here from Noop. naye nga si mu minisita. Erinnya lyange nze mu St. Vincent, Honorable, my name is LC Musisi Vincent. ssentebe w'ekyalo kino. I am the LC chairman of this area. Akiwereza emyaka 25 ate baasiimye I've been here for 25 years and they ne have banzizaako agreed. mbaweereze. They gave me back. They voted for me. Era abadde chairman w'ebyalimu okuva 1996 Wow, he's been NRM nga chairman tukola ne sekitale wange mwami Sikayimireko. since 1996. Oyo bwe tukoze okuva 96 That is my assistant, nga tunoonyeza gavumenti yaffe obululu. Mr. Nsiko. We've been working together. Ewaffe wano police station y'ekitovu nga tewangulwa Museveni teryamuwangula. Okay, we have made sure that in this Kale area, neebaza abantu b'ekitovu only bonna President Museveni wins the olw'okuba vote. Thank you for loving.
kusaidia NRM jakoma osijja genda wala On the side of NRM, I kubanga stood tuli mu there church. because we are in a church. Sebo ssentebe wange w'NRM akoye ku luguudo lwaffe NRM chairman has spoken. naye tawulikiraka yatwanjulira abawabbanga bajja The town clerk. ne basomesa abatuuze baffe okuva Kitende paka Sisa They told our teachers from Chitende to Sisa, ne batusaba ffe nga bassentebe tubasabe baweeyo ettaka and they requested us to give land. nti ssente wali kubanga yazituwadde ku akawunti bweziri That the bank had given us money. ne tutuula n'abatuuze ne tubasaba ne bakkiriza bonna We sat with the people, n'abakontrakiti baaliwo ne bajja ne bapima ne batulaga kye bagenda okutwala and they came with contracts and they made measurements. nendoza kati omwaka mulamba tulindirira okutuleetera consent tusayinike tetubalaba ssebo We've been waiting for the whole year, and there is no money in the account they promised. ekkuba eryo litaliisa abantu bayitirivu nnyo That road has been killing many people because it's a bad road. n'erifa eriyitawo eryandiko ne tubeera entambula nga mbi nnyo ssebo minisita The honorable minister, the transportation here is terrible. era olisanze kati libiwaddewaddemu Era we are, ssebo sir, tukwebaza we thank you. ffe ng'abawagizi ba gavumenti eno omulimu gw'otandise okukola Us as advisors, kubanga ebadde nnungi nnyo naye nga kyebatumenya kiri eki it has been a good government, but sente ya musolo the side of the tax tekola kyeyandikoze not doing what they are supposed to ssebo do. tulina essanyu lyaffe okulaba ng'otandise okunoonyayo ababadde bakola ki bagibuzaabuza We are happy that you are. ffe tuli basanyufu nnyo ng'ab'ekitundu kino olw'omulimu gw'okola tukulaba ku tv ssebo We've been seeing you on TV arresting era tuli those. mabekawo tukuwalira sente y'omusolo ekole kyeteekeddwa okukola Thank you for the good work you're doing, Honorable Balam, because we see you on TV making sure that the taxpayers' money is not wasted. ku kyessomero lya gavumenti tulina kisente balikoonyeeko The government schools we have, the chairman of NRM has talked about. minisita ayinza okugamba nti chairman obeerawo nga basaba abantu sente Where are you when they are overcharging people in a government school? naye mmanyi ng'abazadde baatuula ne basalawo kasente ka langi The parents sat down and decided to give some. abaana babawa ekyemisana akawunga n'ebijanjaalo Okay. The reason why they charge some money is because of some lunch for the children, pocho and beans and porridge. naye abazadde ambe bagenda ewalagisi ne bawaaba But the parents, era ku lwokuna twabadde mu miitingi y'abazadde on Thursday we were in a parents' meeting, ne tuga aded mistress toddemu kugoba baana and we requested the government mistress, head mistress, to stop chasing children from school. omuzadde awulira nga tayagala omwana we alye If you feel like, omwana we temugoba muliko omwana asome gumusalira amagezi if you feel like you don't want your children to eat lunch at school, don't let them go. They can stay without food. era miitingi enabadde abazadde abamu basazeewo okugulira abaana baabwe ekyemisana nga bawayo akasente ako Some parents decided, some parents decided that they should be putting money together for lunch for their children. era ssebo minisita nzikiriza nkuloopere Please allow me to report. pasita waffe ono ayiri mangi Allow me to report Pastor Irene Manjiri. kati ndoza emyaka 2 ngazze ku kyalo kyaffe ekyekitovu She's been in this area for 20 years, since 2005. mwalimu abaana abalaluse abayaaye There were many. yabakwatako n'abakansolinga He has touched those children. era kati batuuze babuvunaanyizibwa balina n'amaduka ku kyalo kuno They are now good people. kibi nnyo okwebaza omuntu ng'avuddewo olw'ebirungi byakoze Era toyinza chairman taata teweerabira lwe twagulira ettaka lino wano. Lwe baatematema Mr. Senkanja ne bamusuula wali mu nsiko n'afa nga bamutuusa mu ddwaliro. Naye okuva olwo tetufulangayo muntu mulala nga batematema. embeera yatereera ssebo minisita yo pasita waffe ayiri manjeri atukozeemu omulimu omulungi ku kyalo kuno Yes. era tumwebaza era tusaba katonda amukwatireko kyaki yaffe tulabe nga emalirizibwa tugiyingire mu butongole Amiina. Ate ne Honorable Balama takuleetera Pulezidenti Museveni yabagikulawo wamwe olaba oti. bwe kiri Ky'omulaba nti oli mwennyinaze. manyi ng'omukulembeze manyi minisita waffe mukuugu I know that ate ebyokukola alina bingi he has a lot of things to do. ebisinga obungi badde babikonyeeko They have already talked about most of it. naye nja kumaliriza nga nsaba minisita I want to request the Honorable Minister, ffe nga basentebe b'ekyalo kino obuzibu bwe tusanze for those who are leaders in this area,
buva nnyo mu landizi eteeka ebyapa ku byapa binne waabyo. The land is a problem here. People are crying. Tukusabanga bw'okoze omulimu mu minisitule yo. We pray that since you have helped many people in your office, otugambe ne ku minisita wa landizi. Please speak to the police. Help us and talk to agende mu landizi lwaki ekintu kyo kiri bwe kiti obubbi bw'amataka buyitiridde ebyapa bikola ku byapa binne waabyo. The land titles are being stolen. The lands are being grabbed and taken illegally. Mu sipiiki yange ebituluma ku kyalo kuno nyinza okuba nga nnakendeseeyo omuntu awanika omukono tumuwangazina naye atuse nga totyanga oli wakuno olina ekikuluma oba kyataka oba kijja ng'oyimirira wano mu maaso tunulira minisita nga towaayiriza nga towaayiriza oba bakubako taka oyo wuuyo mujje bantu tubegayiridde mujje taata yanguwa ira ku nsonga honorable yasuze bundi bujjo mukoowu mukulu bala mukusanyusa okulaba honorable bala amanya gange nze Namata Harriet. My name is Namata Harriet. Nviiridde Lumuli. I come from Lumuli. Era ekindeese mukulu Balamu What has brought me here? ayogedde ku kigambo ky'amasomero. There is a gentleman who spoke. Ndi maama ndi single mother nina abaana 6. The gentleman, the chairman of NRM talked about schools. Single mothers, I have 6 children. Naye obuzibu bwe tulina ku ssomero lya St. Mary's Kitende erya St. Mary's balitani St. Mary's. We have a problem with St. Mary's. Which one? Yes. Wali ekitende. Oh. Ogenda ku ssomero eryo Kitende omuntu w'omanyi omwana wo tebamuwa kifo. Kitende SS is a government school. Eryo ssomero lya gavumenti munyambeko bambi. Lya gavumenti. Ennyabo. Era bw'obanga watoyo omuntu gw'omanyi olina omuwaayo ekyojja mu miro. Era ekyojja mu miro ekyo bakusaba akakadde kalamba. Nabasaba sente nyingi. You have to give money, bribe money for your child to be accepted. Essomero baliyita batya maama? Kitende SS. Kitende SS, Ate era nalyo bw'oba omwana waayingira okusoma. Oba afunye kyansi nga bakuwadde. When the child enters that school, omwana oyo asasula akakadde kalamba nga bwa boarding. Imagine that child in boarding school has to pay initial payment of 1 million shillings. Ate waba wadde when they are day schoolers, basaba emitwalo 25. They want 250,000 shillings. Naye mukulu Balamu taata kwewazira ku by'amasomero taata mbadde nkusaba otulwanirire ku ky'essomero eryo. Kuba tolina muntu gw'omanyiyo tebakuwa. Omwana asomye atya ng'ayise bulungi tebakuwa. Tuyambe Honorable Balamu nga basingo mother mulanga abaana 6 ezo sente nyingi. God is good. Katonda mulungi. All the time. Honorable Balamu tusanyusa okulaba. Honorable Balamu, we are happy to see you, sir. Amanya agange nze Namale Margaret. My name is Namale Margaret. Nazaalibwa omwami Male. I was born, my father is Male. Abadde alina okubeera wano kuba twakuwulidde nti ojja. My dad was coming tulina okujja. because we had Pastor Manjeri announcing your coming. Yeah, thank you Pastor Manjeri. Thank you so much. Nze obujjajja bwange buli Kaga wano bayitawo Mutegula. I'm originally from Kaga. Naye tulina ekizibu ky'ettaka. We have a problem with land. Ettaka yalitunda. The person who sold the land Musika. is ettaka ly'ekijja. Omwami bamuyita Genza. His name is Genza. Abasinga ndowooza abasinga esayidi eyo bafunyeko ku bulumi bwe. Naye twafuna court order. Some people have tested how he has mistreated them. Still, era twafuna court order naye era still bakyazimbako. We got a court order to stop them from constructing, but they continue to do so. Taata. Dear Tata. Taata wange agenda kufa. My dad is dying. Kubanga akoze buli kisoboka. He has done everything he can. Naye kikyagaanye. But it's not happening. Tetuli wala nnyo okuva na wano. We are not far from here. Kuba tukuze tuyita wano. We grew up passing through here. Nga tugende wa jjajja waffe Mutegula. Going to Jaja Mutegula. Taata. Sebo Tata. Badde nkwegayirira. We beg you. Nga bw'oyamba abalala naffe tuyambe. The way you've been helping the whole Uganda, help us too.
Mukama akuwa omukisa. God bless you, Honorable Balaam. Erinnya Ssenabulya Stephen. My name is Ssenabulya Stephen. Ndi mutabani w'omusirikale Thomas Kavuma. Yakola omusirikale okuva obuto bwe. I am the son of General Thomas Kavuma. Ate ne mbeera chairman w'NRM okuva 2001 mpaka 2020. I've been chairman of NRM since 2001 until 2020. Naye mu kalulu kano akabaddewo ssebo Honorable. In the recent kaleeta okusomoza kungi. Abantu baagala kunafuya NRM nga balaga nti n'afunye obululu busatu alina okubeera chairman lwa mpaka. Ate ffe twabeera ba chairman b'NRM twalonda nga tetuwangula buwanguzi. People that didn't even win, they ended up winning. Ng'ewaffe Sisa Kagulu Seero. In Sisa. Omukyala alina abawagizi bangi nnyo. Someone had a lot of. N'antebe waffe wali awo. She's here. Ali wajangu mama. N'antebe waffe wali awo. She's here. Jangu mukyalo we Sisa. N'antebe we Kagulu Seero. Teyafuna bwenkanya. Yabalangirira omulala nga tetulonze. Waliwo omwami atiisatiisa abantu zengenda mwogero batiisatiisa ekyamani we NRM yakaddako atiisatiisa abantu nti oli ne banaafuna bubiri n'ajja n'alangirira olinaga nze nsazeewo nganze Faruku Kisitu naye nga tumuyita Majidu Musi kuba yakubanga omupiira gyali Sisa yakulira NRM era nebaziza NRM weno okubeera ng'olina ensonga naye atiisatiisa abantu bonalevu bale twenda tukolere ku nsonga ezo bangi baziwona nga bakugguluma era we baliwo nga batafunye mukisa kwogera naye twetaaga otuyambe nze nali siteekana data kuguni naye wenda abahonalevu Balaam ku byakola kati obudde mbeera mumalirako oyinza okulaba kusimu yange ekagwa empooti gwendaba kumanya lwaki akola naye ndaba byakola sebo tusaba otuyambe ab'Esisa Kagulu Seero Sisa ekikolo tetwalonda nantebe nagenda ku gundi tetwayambibwa tebatuddamu eri ku level commission netugende Wakiso tetwayambibwa kati twetaaga kuyambibwa Honorable Balaam, please help us. Thank you, sir. Sebo Mukulu Balaam. Honorable Balaam. Tuyazza nnyo okulaba era tuyazza nnyo Pastor Manjeri okumukyaza. We are happy to see you and Pastor Manjeri. Thank you for hosting the Honorable. Era twebaza NRM. We thank NRM. Etukoledde obulungi naye kubanga abantu abamu baba n'effujjo lyabwe tuvulaba abamu tebajagala gitwala mu maaso. Yeah, the Honorable, maybe some people are like that, but Sebo Minister Balaam ewaffe Honorable Minister Balaam nti sente za 25% zibadde tezituuka. The 25% of the money that we are promised to help us does not come. Sente z'emyuga n'ebirala we zidivertingibwa. The money of Myoga. Kiri ekirala kiki? PDM money ekirala y'emyoga. That money never reaches here or in the area. Sebo mu lumuli olwo ye muganda wange. In this lumuli, this is my brother. Yabadde chairman naye. He has been the chairman. Sebo sente zibadde tezituuka. We don't get PDM money and we don't get Emyoga money. Era tusaba Sebo ensonga eyo ojja giyingiramu. We ask you to help us, Minister Balaam, please. Ekyalo kyaffe kiri bakita lumuli. So ono mwami yabadde chairman wammwe. Sebo. So mulowooza nti abadde azirya. Ekyo Sebo tetwagala otugonjoolera tulina ebizibu bingi. Mwakasi ndala yebeediremu oba abadde azirya ye mwennyini yediremu. Mama Pastor Manjeri. Mama Pastor Irene Manjeri. Sebo Minister waffe owayo government. Abakristaayo mwenna basebo ne bannyabo. All the Christians, ladies and gentlemen, Nsanyusa Balaam. we are happy to see you. Nze Sali Godfrey Kigundu. I am wow, sebo tusanyusa okulaba ow'ekitiibwa. Chairman LC1 Lumuli. I am the chairman LC1 in Lumuli. Eyawangula akalulu. Who won the vote? Lwakuba muto wange ono ne banne But my young brother here and ne others, baleeta amagye
ne balonda ne baddira bannaffe abalondesa ne babatwala ku poliisi. Sebo mbadde nnyinnyonnyola ku munnange ono kyayogedde. I was explaining everything. PDM tagabibwa LC1. Is not given by LC1. Era LC1 tenya wekwataganira na kugaba kwa PDM. Has no LC1 has no control over PDM. Maybe LC2. LC2 oyo wakiri ebya PDM abimanyako. LC2 naye ffe mu kisanja ekiwedde nosifu n'obufunyi tebazituwa. N'olwekyo basebo ne bannyabo sebo minisita tulina obuzibu mu lumuli. Twapetitioninga ku electoral commission. We requested the electoral commission. Tuwangudde n'obululu 4. We won by 400 votes. Yafuna obululu 45 era obujulizi bwonna tubulina. Imagine we had 400 votes. Era mukama wange they only gave us 45. Era naye ne tutwala petition yaffe ekyomukisa omubi engeri gy'okola ennyo tetwakulaba. We sent a letter to you, but because you are very busy, maybe it never came to you. Mbadde nsaba nkudde mu chairman nti akalulu kano abakakubiriza abeera omulamuzi Simon Byabakama era juzi enangabo president yantuma ngendeyo tuuze ebyalo ebyalina okukayana nawulidde nti balangirira ebyalo ebimu baddemu balonde mwali mulina okwegendera akakiiko k'ebya kulonda akakulu mwekubira enduulu mugambe temukkiriziganya na byavudde mu kulonda wekaba nga tekabawuliriza ssemateeka abakkiriza okugenda ku grade 1 magistrate si chief magistrate grade 1 omulamuzi w'eddaala erisooka mwekubira enduulu mugambe nti okulonda kwabadde kubi mu Wakiso polling station ekisoba mu 5 akalulu kabadde kabuyaayi era abantu bonna bayogedde ng'akalulu kabadde kabuyaayi naye ng'ekisinga obukulu ne siri mulamuzi ate siri kakiiko ka byakulonda amateeka teganzikiriza kwogera ku byabululu kubanga bakakubiriza be electoral commission so nkusaba nga woze wano n'ebipapula ebyo enkyamukeere ku Mande ku kakiiko k'ebyokulonda mwekubira enduulu omulamuzi ajja kubawuliriza. Mukama yeebazibwe abeerumuli nga bateeka wansi ebipande abeekagaza b'ebipande byaffe bisigale waggulu kuba tetunabafuna bwenkanya. Ssebo Honorable Minister Balamu tusanyuse nnyo okukolaba mu kitundu kino era Mama Manje tweyanziza okukyaza Minister Balamu. Thank you Mama Manje. Nakati nga tonayogera nkirabye nti wano mu kyalo mulina ebizibu bingi. Ssebo mwogedde ku bya ekkubo ku bya fees mu masomero ga gavumenti ku by'enguzi eri mu PDM ku by'enguzi eri ku ssente z'ekyalo 25%. Ebyo byonna ngenda kujja kuba olukiiko mu tawuni esinga obunene mu kitundu kino sinakawuka kubanga ngenda kulambula zino Wakiso njajja enaku nga 5 kubanga Wakiso erimu obubbi bw'ettaka babuloka be babituwa LC ebyo byonna ebizibu bya Wakiso tubimanyi nja kujja mbayiseemu eggaali ate abantu beeyogere ate ntambula n'aba CID ne anti-corruption ne badisobaani bonna babeerawo so tujja kumalawo obuvuyo obubatawanya. Mbasaba munzikirize ngende kubanga nabadde simanyi nti gojja kubeerawo ne meeting wet buli omu akozese kalendaka emu naye munzikirize ngende. Ab'emmere batandika okiyingiza kati abagoma mugende muyamba okusitula ku sepiki z'emmere ziri emukyaki mukulu botiko kikomeko lyamina Mukama yeebazibwe. Minisita Balamu asanyuse nnyo okulabako taata nze no gye ndikule taata namba 2 President taata namba 1 Mama Manje erikulamusizzaako nnyo okwagala nnyo era nga taata nange ensonga yange gyendeese mu maaso g'olunaku olwaleero nga bw'oli taata waffe mukwano otuyambe oluguudo okuva Ekajjansi wonawona otambula otuuka Kitovu Kiwaguza tuli mubisisa mazima otambula nga n'ababoda bw'aba akuvuga tolaba gy'ogenda kubanga enfuufu nyingi ate enkuba ebanga yabaddeko ebigoyera bingi nnyo ddala so taata affe otuyambe. Yesu yeebazibwe.
nange neeyanza nnyo ekisa Mukama kyanteeseeko okutuuka wano olunaku olwaleero era nensanyukira nnyo Honorable okubeera nga ndi mu maaso ge nange ngenda okwanjulayo ensonga yange enenye okumala ebbanga. Taata nasadaakibwa mu Luminati. Bwe nsadaakibwa mu Luminati ne lwana ekintu ekyo okumala ebbanga nenfiirwa abaana babiri. Kaya bino bibyo kaya aliwa. Aliwa rama. Babuze. Genda maaso wasadaakibwa mu Luminati. Yes, sebo. So Luminati bakusadaka. Kati bwe mmala okusadaakibwa nenkinoonyereza mu ddiini. Kana teno ddamu n'okula. Bakusadaka ne bakujjako omulwadde. Nedda taata, sooka owulirize ensonga yange taata. Nenfiirwa abaana babiri. Naye nenoonya Mukama nemunoonyeza ddala nasooka neneekuba mu maaso g'Abakatuliki bafaaza eyo bwe kyalema nenkwata Bayibuli nentandika okunoonyeza ddala Mukama nga bwe kiyinzika. Tuukira ku nsonga bambi otwala obudde bungi mukwano. Kaakati bwe noonya Mukama nampa okuyitibwa kakati Luminati yadduka. Microphone y'omukyalo ono yogeragera maaso. Ndi musumba aliko okuyitibwa kwa Mukama naye sinazimba kyaki era nzija gy'oli nzize nga nsaba obuyambi kuba bannabbi b'obulimba bali mu kunjiganya era bali kuyigganya n'omwana buli we tubeera batuyigganya. Nsaba gavumenti enkwatireko sirina sente zakwawaani. Oyagala buyambi kuba gavumenti. Ye taata. Bakuwa abasirikale era babasula. Victor Januwa. Bakuwa abapoliisi babiri era babasula. Anti kati era byonna balina okunkwatirako kubanga taata wange n'ennaku ezo baali batukimye mu nnyumba okututta. Tugenda okugolokoka ng'ebisabu tuli ku mutwe nga bayodde buli kamu konna. Awo ne tukita n'ennaku ne bagenda ku mulimu omwana gye yakolera ne bamuggyayo. Pastor Mangi. Wangi taata. Bino bijja kwetaagamu gwe. Kubanga onayina Katonda naye ate ababbi batukane waali n'ebiso. Ababbi bajjajjabi. Sinazimba kyaki taata. Nakuma bukumi kyoto. Bwe ndikuyigganyizibwa bannabbi b'obulimba. Kati ngenda kuba amagezi genda nabbi akusabire. Genda kusabire bwe bali bannabbi b'obulimba bajja kufa. Bajja kufa ng'osigalewo. Genda nabbi akusabire. Honorable Minister, nsanyuse nnyo okulaba mukama wange. Erinnya lyange nze Namubiri wa Dija, chairperson ow'Ekaggulu. Byonna ebadde bindeese ssebo omaze okundaga ekkubo gye nnina okukwata. Naye ng'era sirema kwogera kugamba nti ffe tetwalonda. Baatusombera ebyalo bingi ebyo neiba be balondera ffe era tetumanyi kati kiddako. Abatuuze bajja tetumanyi lukiiko lwe balonda. Kakati ngenda kuwa UBC oyo akuggyako amawulire okulekulire ku ensonga. Abataalonda bonna abachairperson abali wano abalina okunyigirizibwa kiyabuze eyiye bakoleko amawulire. Wamusigamu Mr. Honorable. Kozi ensonga endeese wano yaffe ababooda baatusuubira bannagamba. Omukulembeze w'eggwanga yatongoza ssente z'ababooda naye tetwaziraba. Baatugamba tukole sako ne tuzikola ne zigaana. Gazi enkulu ya bodaboda stage ey'essa. Ebijja kubeera mu lukiiko lwe bibaakuba enakawuka ku kisaawe. Kayise. Kama yeebazibwe. Erinnya Jacqueline Kamunja Nsereko. I'm so happy to be here. Nkulu Balamu. Nze nali neesimbyewo ku bwa PDM omuluka gwa Sisa. Ekindeese kuba mbadde nga nkunoonya omukisa mulungi nkufunye. Mbadde nkuleetedde ripoota eno buli kimu kiri muno. Ebyokulonda. Esebo PDM. 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 PDM, what is the problem? PDM said
nali nesimbyewo Yes. then Kaluku ne balangirira bwe nawangula Pastor Julius Iganga yimirira nabo ne Pastor Kasisi. Leka tukubireko Yesu engalo ez'amaanyi kya kitiibwa era kya ttendo okubanga tusobodde okukyaza omuntu mukulu mu ggwanga lyaffe. We are grateful and this is big and very powerful that we are hosting a powerful person in the country. Abagabuzi b'emmere mwemire weeri Bosco baleete katikati. Mbadde nsobola okukozesa ennimi bbiri mangu maama netakukooya kuyitakulitinga. Pastor Museveni njagala tukubireko Yesu engalo okulwa omulabirizi omusumba waffe Irene Manje. Era ekyo njakibasaba mu dakiika emu muyimirire tuseemu ekitiibwa amafuta gali ku musumba waffe atuleese wano Irene Manje. Enduulu ez'amaanyi neeyaziza Pastor Museveni okupeeho oyima Ebenezer City Church ate nkola ne Prophet Elvis Mbonye taata wange ow'omwoyo nkulembera ekibiina kye bayita Remnant Identity Coalition ekirimu abasumba nga 3,000 era ne Pastor Irene Manje ali omu ku bo ate ntambudde n'omuweereza wa Prophet Elvis Mbonye erinnya Kazo Simon Senyonga. Twebaza Katonda just yogera linnya ly'omusumba nze Dr. Talema Bethel Chachiga. Tukubira abasajja ba Katonda engalo ez'amaanyi. Pastor aliwo yagoyimire wano naye waali Pastor aliwo yagwako mwanyinaze. Omusumba ali wano. Aliho William mperereza wano. Tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. Olw'obudde tusaamu ekitiibwa Minisita Honorable Balamu Barugahara omusajja omwesimbu muyigiddeko bingi. Ebunyolo nze Publicity Secretary owa PLU ekibiina General Muhoozi Kenyolugaba kye yatandika. Twebaza Katonda kubanga Balamu abadde role model waffe tumuyigiddeko bingi. Musajja mwesimbu, musajja mukozi talina malala ate asobodde n'okujja mu kyaki wano tulyeko naye tuyimirire twebaza Katonda omulundi omulala n'enduulu engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Era tumaze okwogera naye n'atusuubiza Honorable Balamu nti agenda kubeera naffe ku lusooka omwezi ogw'omwenda onadde wetugenda okusinziza Katonda mu mawanga gonna nnimi zonna. Over 20 nations are going to be there at Zoe with Prophet Elvis Mbonye. Era amaze otukakasa nti agenda beera naffe tukkiriza Katonda nti agenda tukola obulungi. Mbasabye nga bwe muli wano kigemu ekyo Pastor oba Dr. Museveni kigemu ky'omugamba. Mbadde ngamba abali wano mwenna abasajja ba Mukama abaweereza ba Katonda Honorable Minister Balamu atusuubiza nti agenda twegattako ku lusooka ogw'omwenda ne Prophet Elvis Mbonye onadde olunaku lwa kusinza mu nnimi zonna mu mawanga gonna. Amawanga gasukka ku 25 gamaze dde okukonfaminga nti bagenda beerawo era tukkiriza nti ne Irene Manje prophetess waffe naye agenda beerawo mu linnya erya Yesu. Era njagala mbasaba munzikirize ffenna nga tuyimiridde tusabe omusumba omukulu ow'ekifo kino atwaniririze Honorable waffe omulungi Honorable Minister for Local Government Uganda Honorable Balamu Barugahara Ateni omwagala w'abangi oba omwagala kuba engalo ez'amaanyi twanirize Pastor Irene Manje ajje atuyitire omusumba. This is the day, this is the day that the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, and be glad and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
omukyala wa Katonda wuno wano akwanirize. Ssebo Honorable Balamu Barugahara nfukamidde wano okwebaza kubanga mu budde obw'obutono bw'olina munnange kkiriza n'ojja. We don't take this for granted. We appreciate you so much. We honor your office. Nze kennyini neesitula nenzija mu ofiisi yo n'ensanyuka okuleetayo ebbaluwa. Kino kitusanyusiza nnyo. I cancelled my flight. Ndi suppose okubeera ku airport saawa zino male mu America wiiki emu nkomewo. Nali naakadde okuva e Hong Kong, China, Japan n'America. Naye ŋŋambye bwe nategedde nti okakasiza ne ŋŋamba ab'ebirimi nti munindeko. So we are here. Feel at home. Come back without an appointment. Make this your friend church. Be our brother in Christ. Bwe tujjanga ku ofiisi basekretary batukkirize tuyitewamu tetulina mutawaana. Tuli bawagizi ba President Museveni. We believe in what NRM has done. President Museveni into a freedom of worship. Nze nazaalibwa mu 1970. Pastor Bantibwanga, I remember that. Bishop Bantibwanga, olw'okusinza Katonda. Naye kati bwe tubeera ne mu freedom of worship, tusanyuka. Tusaba President omuganda nti alinawo mikwano gye. Yeebale kukkiriza Vice President n'ajja n'atongoza ekkanisa eno. Ntera okuyitibwa mu State House ng'omu ku basumba bamanyiddwa mu kibuga Kampala okusabira President era ngendayo nnyo. Naye bwewakkiriza nti ozze n'abaana bange mu America balonda Isaiah bagamba wow, Mom, that powerful guy is coming to the church. And I was like, yes, he's coming. Tukwaniza baba likukiza kulyako naffe amatooka ago gasuze bagaboobeza tukwagala ne famire tukussa mu kitiibwa kyekyefukamiza wansi. Tukube ku nduulu nga Honorable Minister ayambako omukyala wa Katonda. Thank you. Ngenda kutwala wano kano katuutiko kaliko n'ekigambo Jesus, katuuti ka Honorable Balamu buli lwana jyanga tugenda kwogera ne Kasinye Langi wano wayogerera kubeera n'enduula n'ekyalo. Oh, Uganda, Megara. Pastor Irene Mange, I'll use English in a brief way, then after I'll give you Uganda version. I'll use English, then I'll give you Uganda. I'm happy to join this ministry today to celebrate this special Sunday with you. I was notified that Honorable Pastor Mangel had approached me. So I decided to come and celebrate this special Sunday with you. I'll quote the Bible. I'll quote the book of Matthew chapter 3 verse 3. Where John the Baptist, he was assigned to prepare the way for the Lord, make his path straight. All of you know the role of John the Baptist. I'm joining the old government towards a new government. Just like John the Baptist joined the Old Testament and the New Testament. And John the Baptist never took any credit for his good deeds.
He remained humble with humility. He always gave credit in whatever he did. He would say, don't credit me, credit God and his son, the Messiah. He baptized many people. He Christianized many people. But he never took credit for that action. The same way, I want to work, but whatever good things I'm doing, give credit to the president. Because he's the one who identified me among many. From the kind of people, the kind of business I was doing, he felt I would make a good minister. And I don't intend to disappoint the president. He has given me the same role that God gave John the Baptist. To prepare the coming of a Messiah. Someone who likes things to be in a straight line. Someone who wants the people to be served. Someone who doesn't want wastage of public funds. Someone who detests corruption. And that is none other than was General Rugaba, who has mentored me. But still, General Rugaba is not bigger or stronger than His Excellency the President. Just like Lord Jesus was never powerful than God, His Father. So we shall remain obedient, but we shall fight corruption. If I'm corrupt as well, I will hand myself in. I will hand myself in. And I will be ready to be exposed. So my friends serving in the government, town clerk, and all those people who are here, let us put the money where it's supposed to go. Let us finish the roads that are planned to be finished. Let us ensure we have hospitals that have medicine and doctors. Let government schools, city schools be free of charge. Charging lunch is okay, but you cannot charge lunch. You cannot charge lunch by force. Those who want to eat lunch can have lunch. Those who don't So now I call upon the RDC of Wachiso and all deputy RDCs of Wachiso and the town clerk to ensure government schools are free of charge. Very soon I will come to Wachiso to hold about 7 rallies to clear the mess that we are facing currently. But I want to thank the people who participated in the LC1 election. And I'm against the people who steal people's votes. Especially the LC1 election. They should only announce the winner, not the person because he belongs to another party.
omuntu omutuufu awangudde ne batakaabya balala And that is the position of the president. nti ekyo kifo kya mukulembeze w'eggwanga President Museveni. And that is what he wants. Ekyo ky'ayagala. He wants the chairman of LC1 to be decided by the residents of that given area. Ndinyegesa abasowaani b'omu kyemba nti ekyo ky'ayagala okufaako eri abantu b'omu kitundu. I want to thank all of you because now it's time to have lunch. Kiseera kya kulya. Everyone I see is aiming at having something to eat. Abantu enjala ebaluma. But Pastor Mandy, I want to thank you for building a very good church. The church is built by many people. Matthew chapter 16 verse 18. I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. And in 1 Chronicle 39 verse 9, the people rejoiced because they were offered willingly. They offered willingly for the building of God's house. Also in Haggai chapter 1 verse 8, go up the mountain, bring wood, build a house, I'll take pleasure in it, and I'll be glorified, says the Lord. Finally, in the book of Corinthians, in 1 Corinthians, chapter 3 verse 9, for we are laborers, for we are laborers, together with God, we are God's husband, God's husbandry. Yeah, God is building. So on that note, I've seen you are trying to do concrete here. So you can collect 50 bags of cement. Since you want to mention 100, I'll give you 100. Yeah, because and that cement is to pave this area. And if it is enough, we can also download the other step. So I want to thank you for inviting me. But the 100 bags can be collected by your lawyer. I've seen a young lawyer here who works with State House. So I'm going to give her a note. I'm giving her a permit to pick the cement. From Adriana Tinda. All of you, I'm happy to be with you here. First of all, inviting me and Kajansi Stand Kitovu. You have told me the problems in the voting. And the president gave me the responsibility in different areas of the country. Like the Minister of Lands. The Minister of the local people.
local people. Yes, sir. I want to make sure that those local people are not oppressed. Yes, so the president, chairman of the That's why the president has commanded to repeat the voting. Thank you, Pastor Manjeri, for inviting me here. There are many ministers, but she invited Minister Bala. I even went to his office to request him to come. Pastor Manjeri is one of the pastors that have stayed here a long time. And I've not ever heard that Pastor Manjeri is a prophet. She is a true messenger of God. So me who is not a pastor cannot condemn her. And even the Bible condemns that. I am a Christian. And I have many brothers who are pastors. Wow. And he's a friend of Prophet Elvis Simbonye. Brother Ronnie Makabai, he's a friend of Prophet Ronnie Makabai. Pastor Kayanja, Pastor Robert Kayanja is my friend. I didn't have to Pastor Bujingo, Pastor Bujingo, Aloysius is my friend. Pastor Mugembe, Pastor Mugembe is my friend. Apostle Rubenga Grace, Apostle Rubenga Grace is my friend. For those of you that use witchcraft, you should know. The dog of the witchcraft cannot manage us. I have soldiers of the gospel behind me. Manjeri will say one thing and things will change. He said, 100 bags of cement. Ate era nabadde namugambye pastor nti nange sirina nnyo njagala asigale ng'ayita mu bantu anfulireyo akasawo nange akakola emirimu mukiwulidde ekyo naye tuzijja mu banaku musajja mugezi tuzijja mu bazungu bokka Let's not get money out of struggling people. Let's get it from the. All of you Bataka, please work hard. And those of you that are chosen as LC chairman, you do not use that office to steal from people. Be faithful to the struggling people. Help those who are orphans and widows. May the Lord bless you. Let us pray for the food that when people give, they will be blessed. And also food has been bought because people gave. May you bless us that we eat it. In Jesus' name we pray. Amen.